Yes sebo. Mu myaka ng'ebiri emabega Uganda tuzze tufiirwa abantu ab'amaanyi naddala mu entertainment industry. Yes. Abamu ku bo mikwano gyo nnyo okuli omukulu Katolo Bwama Isima All Access. Yes. Recently Tamara emirundi yatulese. Yes. Kitegeeza kiki ekiddako eri ffe ba content creator n'abantu abanyumirwa emboozi eyo? Ekisooka kitalo nnyo abantu abazze batofaako. In the space of 3 years we've lost what we could say social media oba this new age media kwebadde eyimiridde. Kuba bw'olaba Katolo Bwama on any given day he was this person you'd want to watch. Then netufuna Isima eyalinga new age nti ye yali asobola okubeera nti ayogera ku bintu variety naye nga ate yalina goodwill y'abantu abantu baali bamukkiriza. He had literally changed the landscape kuba we yafiira nga ne mu research zino eza Ipsos biki alabika nga tezaali zikola TVs radios naye nga abantu bababuuza kiki ky'osinga okulaba ate bagamba Isima. Okitegeera kati bw'otunuulira Tamara emirundi nga ye tuluuzinze omuntu abadde alina ebyafaayo bya gavumenti eno, abadde alina ebyafaayo bya Buganda, abadde alina ebyafaayo bya Uganda. And this is something we are not going to find anywhere because so many people have, okay, tulinayo abantu abakyalina information nti ya alina ebyafaayo bya Buganda, alina ebyafaayo bya Uganda, alina ebyafaayo bya gavumenti eno nti baba ayogeza moral authority. Naye ekisooka delivery yaabwe abamu nnafu, abalala bakyalowooza nti tulina kubeeguya otubuulira ebintu ebyo. Eyo age twagivaako, tuli mu information age. Oli ayagala abeeraawo omuweeweete ssemanengene ku information gy'amanyi nti kati emyaka gye gy'alimu usefulness ye yakugaba information gyakola ki gy'amanyi. So it's a very big blow to the information age gye tulimu, but then what can we do about it? Katonda bw'atyo bw'abeera asazeewo kati ate tulina kulaba nti abasigaddewo tugezaako okulaba nti tufiiringa information gap abasajja bano gye balese. Awo wennyini ku nsonga eyo abantu abo bw'otunuulira enfa yaabwe owulira nga abantu bagamba afudde kino afudde kino. Of course ekitakakasibwa gavumenti twawulidde abantu bangi nga bagamba Kasuku ali seefu kuba gwe omu ku bantu abo balabika nga muba mwogera temuyina kye mutya muwesiga ki. Kati ky'oba omanya nti ku bantu abo babiri bombi bw'ojjako Isima ye yafa mu mbeera ffenna gye tutaategeera nti bamukuba masasi. It was scary and all that, but Katolo Bwama was sick. Obulwadde bwe buli omu yali abumanyi. Okitegeera yagendako India omukyusa omutima era gwe gwayabika, yalina wano ebyenda byali byavaayo. Tamara emirundi yalwala n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Of course waliwo bano ba propagandists yayagala okuteekawo mystery ku buli kimu, which is okay because society yafeera nga bwe tulimu. Omunayuganda tafuna closure b'atawulira nti okufa kw'omuntu kwaddemu foul play. They never get closure. Oli ne baba nga abadde mulwadde ffenna tumulaba era bajja teekawo emboozi naye yali mwakatwa bamuwa obutwa. That is us. That is how we get our closure. But one thing I've eventually come to understand that when the time has come obudde bubeera buzze. Okitegeera kati tetusobola kugaana kwogera kye twagala olw'okuba tutya okufa. Otegera kyegamba kuba waliwo aboogedde n'ebisinga ku Isima bye yayogera n'ebisinga ku nze bye nali njogedde naye nga weebali oba otegera kye nkugamba. So buli muntu gyali eyo kola gwe ky'olina okukola, ebisigadde obirekera omutonzi. Tetugenda kubeera awo olw'okuba oli yayogedde mu kati Kato yafa, oli yafa, Kasuku gwaddako oba bemanze enzirako nze manzirako. Naye ate era nsobola okubeera wano paka ku myaka 8. Okitegeera ate era nga njogera bye nnina okwogera. So I think it is foolhardy for someone to start saying certain things. Tuba tuli awo. Yes sir.
nga tulaba omukulu Eddy Musuza oba Eddy Kenzo agudde mu bintu tusuubire entertainment industry okubanga egenda kufunamu nnyo oba katego. The impression is entertainment industry egenda kufunamu kuba nalabye meeting gye babadde ne president nalabye bagamba yabasuubiza okuzimba studios mu different regions za Uganda ne babawa emotoka of their choices okubayambako okukola emirimu gyabwe ndoza nabawayo ne ku ssente enkalu. So with his appointment and the fact nti kati olaba ye Kenzo ekyenjawulo kyayina simanyi oba akyayina amalala kuba yayina amalala. Of course it is understandable nti yali asambye akaji ali big naye apart from that olaba nti abadde uniting factor eri abayimbi, but he has been there, he has seen it, he has done it. Okitegeera. So he's in a better position. Beba kati Kenzo beba anko manyi be tuba tukula tubeera baana nga tulina be tuyita ba anko. Kati Kenzo kati yava mu baana kati nafuuka anko kuba bano abaali ba anko kati bafuuka bataata ate abaali bataata ne bafuuka bajjajja basebatta baani ba Moses Matovu kati babebe kulu bakamiri be bataata kati ye be ba anko. So he's in a better position kati okutegeera challenges eziri mu music kuba ye nga ye naye yava mu scratch. Ate Kenzo abadde product nene eya social media age. So he's in a better position to understand omuyimbi wakakati bizibu ki byayitamu. So basalawo naga nti agenda kukolera bayimbi bajja funamu. Ensonga goodwill ya government weeri saawa eno kitegeere goodwill ya government eri abayimbi weeri. The only challenge now era mbadde nkyogeramu wali neddaga nti tugenda abayimbi kati nga goodwill ya government weeri bagenda kwawula batya ebyobufuzi ne business yaabwe kuba wadde government goodwill weeri ena abalabi tulowooza nti government yeegula ku bayimbi eba influencing naddala ku bululu obukola ki obuddako. Ensonga yemu etwalabidde Chameleone, Alien Skin ne Bebeku nga balabiseeko mu State House. Tugambe meeting yabadde yemu yeeyo. Meeting yabadde yemu yeeyo naye abasatu ne babajjawo. Ne babagamba bo bajja ku meeting kwa president yagaye nti ate bano bo abasatu abo ayina kyayagala okwogera nabo at length nga si byakupapa. Yensonga akyala nti walayo mu kifaananyi ekyabwe bali kye bataabaddemu babagambye musooke muddeko ku bbali era baamaliriza abagambye nti akati bano baavuddeyo ssaawa bazaadde 10 ne bagamba nti president agenda balaba olulala. Yemwe baŋŋambye ye mwennyini yabagambye mmwe you a special case njagala kwogera nammwe at length nina ebintu bye njagala okwogera nammwe mujja kukomawo obukomi. Abalabira ewala bagamba mbwe ekyo kyonna omukulembeze kyali mu kukola ali kugattagatta maanyi okulaba nga yeŋŋanga omusajja wa NUP mu kalulu akajja kituufu ekisoboka okuba kuba omusajja wa NUP yali part of these people. Njakuwako ku history ya Bobi bwe batuuka okuyimba tubonga naawe it is said bebe cool idea eyo yava kyenawulira mbu idea y'oluyimba yava wa current attorney general. Yali mukwano gwa bebe idea n'agibatunuzaamu ndowooza ne bagibayinga ne bawa bebe chance to execute the project. Kati because baali kumbiranye be ba reaching out eri Bobi Wine n'abasaba ssente nnyingi. Okitegeera kuba ndowooza yamanya nti omugaati weeguli naga nti abannaye nange nina amaanyi gange be mma mwagala okufuna eddoboozi lyange ku bintu byammwe nti will be this much. Ndowooza kati omukulu n'agamba wa ffe tusobola obyekolera wadde takola ki taliimu. Kati ye n'asalawo nti kati bano engeri gye bagenze eno n'akwatagana ne Besigye era ojjukirawo ebiseera ebyo baabeera nnyo tight. Kati eventual okulonda okwo bwe kuggwa omukisa we gujjira ng'ekifo weekiri
okitegeera kati bagenda okujjukira okulaba omusajja nga bamugayalirira kati ayingidde palamenti bayingira palamenti yani balowooza ajja kubeera oli gwe badingisa byagenda okuddakaawo tewalaba ebyaluwa bagenda olaba ate nga tebakyasobola mu containinga so gavumenti kyekola egamba nti abayimbi bano bwe baba balina nambaazi zaabwe be tuba tusobola obbayamba nga bulijjo badde bayaayana nga kati omukisa guzze waki tetubayamba to avoid another scenario like the other which I think makes sense for me so tekiri mu sitaani lwaki basazeewo okukola kyokka nze kyenjagala osaba abayimbi nti omukisa kati nga bakyalina okutukwa gavumenti bakukozese bafune bye baagala ebiyamba bizinensi yaabwe because okulonda okuwedde kwali kwaba buloga kati tebakyaliko okitegedde kati oyinza okwesanga nga bamala okukola kuno okulonda ate okulonda okuliddako kujja kubeera kw'abantu balala ate bye baagala tebabifunye ekisembayo yesebo twalabye ku bifaananyi bya minisita Nyamutolo ng'asavinga akacyayi yabadde alien skin kajuisi alien skin ne Eddy Kenzo awo abakyala abamu e Uganda okuli Doreen Kabalebe n'abawala abalala ku social media ne bagamba tabanze ku bitabo by'ennyina n'entabulira omuntu atalina wadde diploma akacyayi ekintu ekyo kanati ky'obaomanyi kiriba ekiti ezo diguri diploma tuzireka wali gwe ababoogera babuuze tebamanyi bakazi b'amaanyi nga babba baabwe balina zidiguri zi masters nga wa boda yeyasigula omukazi ewa bbaawe ow'amaanyi naye nga owa boda ono ali wano gwe tuzaala wa kiyenje nga ya mulimu kale nowa boda kalekaleko ye alina ekitambula nti kiri ku mipiira naye ate asikaali oba gadena okitegeera so laavu temanyi ebyo era tulina ne bano abantu abakazi bonna abatadde akajanja mu laavu tebawangadde n'abasajja omukazi olina otegeera ekifo kyo mu maka omusajja n'ategeera ekifo kye mu maka amaka ago ne gatambula amaka buli we gajjamu ebitabo kuba mweyambula mwenna engoye ne zidda wali senga oli adda nti nze omukazi atalina kabina asobola atya okunkozesa baati omusajja naye ebitabo byofa abantu balina ebitabo nga tebalina na mirimu people using abasajja bali eyo teyasoma teyayingirako omusajja gandakoma mu P5 bali wansi awo be balina ebizimbe mu kibuga wano ng'oli aleeta nti reason lwaki ye teyawagira kyakolebwa nti minisita asaavinga ati oli no please be bali beekwana the girl was not a minister mukitegedde she was not an MP she was another ordinary girl meeting another ordinary boy and they fall in love that is what matters okitegeera of course ye oli baga nti ye tasobola kuba ye kubikola tabikola kati bw'atabikola tulabe ffe bwe tunaabula otulo oba bali we banaabula otulo okitegedde juice baamubawadde baamunywedde they are in love they are enjoying themselves the rest is background noise ne bwe tunaleekaana tutya bwe waba nga as long as they are still in love they are enjoying each other shauri yako ekisemberayo ddala yes sebo mu kuziika omugenzi Tamale Emirundi omukulu Frank Gashumba yali ayoga yagamba Junior linnya ku bigere obadde olina omuntu akuwolereza nga basobola wali wakutta amalaka naye kati omuntu oyo taliiwo bye bagambya Junior bye bagamba gwe Junior muwabulemu nze abantu baŋŋamba ki nze siina taata wange siina maama wange they died some years ago you can't tell me that but you see everybody is entitled to their opinion okitegeera kuba kati ffe tuyinza okuba wano tulowooza nti taata we yabadde amuteerayo omugongo ng'ate alina omunene omulala abadde amuteerayo omuki nze Junior namugambye ekintu kimu ye akole kyalaba nti kyekituufu akole kyalaba nti kyekimusanyusa okitegeera nobody can explain death to anyone okujjako omwana omuto naye omuntu yenna awezezza emyaka 2 n'okwambuka amanyi nti taata wange baafo bamaama wange
these are the consequences. Oba okitegeera. Abantu abamu boogeza kajanja, abantu abamu boogera bampaane, abamu boogera kubawulira. Much as what they are saying is the truth. For me, I want to tell Junior, and I've told him before, do what you have to do. Okitegedde. Gwe kola kyola nti kye kikusanyusa, kyolaba nti kye kituufu. Ebisigadde they will fall in place. Bw'anaaba nga kyakoze kikyamu, ensi ejja mmugunjula era ajja kuyiga. Kubeera tulabyeko abantu abafiiriddwa bazadde baabwe, n'atakola n'abantu kikyamu, ate era ne babba ennyumba ya taata we. Nadda ku street, nga talina gwavumye, talina gwagambye nti oba ki talina gwakubye. Okitegedde kyeggamba? So let us allow Junior to do things as he sees. Okitegera. Ekinaamutuukako akiyigireko. Tugende mu maaso. Ebyo bisigadde ndiye boogera. Yes, we can advise, but let us allow him. Because gw'omugamba nti taata wafudde, simanyi nnya ku bigere. Kati era bw'atabirinnyako era n'asigala ng'agenda mu maaso. Onoogamba ki? Finally enkudi yajjuzza kati abantu basigale wabweru. Enkudi yajjuzza muganda wange. Massive. Kyabadde kyamaanyi nnyo. Little Puzzle namusanyukiddeko. Ekyo kyatulaze eki. Omanyi nagamba Little Puzzle. The very first interview gye nakola naye. Ne mugamba nti olaba kati ennaku zino ne bw'oba oyimba nnyo otya abantu babuuza value addition. Tunuulira abayimbi abali ebweru w'eggwanga kati. They are doing podcasts, you know. They are doing other things. Atandika tech company, atandika humanitarian organizations. Value addition. It is not about kuyimba kwokka. Oba okitegeera. Ne mugamba nti Little Puzzle. Nze nina abayimbi bemmanyi wano nga balya ku mumwa. Bamupangisa buli wamu abantu baagala mulaba lwa byayogera. So, when you have the chance, tozikira. Yogera, beera mu maaso g'abantu. Kati abantu Puzzle bamwagala ng'omuyimbi ate ng'omwogezi. Kati atunda mboozi. Kati buli muyimbi ali eyo. Ekintu kya Little Puzzle kikulage. Enkudi ebadde kyali y'amaanyi oluyimba. Naye propaganda abadde ku Nkudi festival. Ndowooza ekyakoze eki. Oluyimba ate yalufulumya like 6 months ago. Yeah. Abayimbi bameka mu Uganda bakyasobola okukola show ng'eyo Puzzle gye yakoze ng'oluyimba yalufulumya 6 months ago. Babeera baagala mu myezi egi oluyimba ng'alukoze eki ng'alutadde wali. So buli muyimbi ali eyo alina okukoppa Puzzle. Gwe tobeereyo nti oyimba nnyo ng'ennyonza, abantu kati baagala propaganda, baagala value addition. Ojja kuba oluyimba lwo nga lulungi tukutunuulire. So congratulations Little Puzzle, nga bwe naggamba tozikiza. Make yourself relevant, tova mu bantu. Teesa, interviews zituwe yogera. Abannayuganda kati bakoowu, olina babeera mu maaso. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 Naye noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.
oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 771 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera akatono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 8 ne noti 7 Pizza Origin tulya kyaddala.